Aliko china na mnana kateze mnana chibasa. Oh yes, business tip here for olwaleero tujjukira twatandise okutondawo obulamu bw'oyagala. Twagala tutondewo obulamu bwe twagala. Mu kusoomozebwa okutwolekedde okungi ensangi zino y'enkyukakyuka y'ebyenfuna by'eggwanga. Byo bikyuse. Obwavu obutambulira mu mijiji n'enkonge ezireeteddwa okukula kw'ensi naddala mu bya tekinologiya. Okawuliddeako? Amakubo mangi agoogerwako abantu ab'enjawulo era nga buli muntu akulaga nti erirye lye linaamutuusa gy'alaga. Ono bw'otukola bwe tuti kijja kugira, bwe tukwata bwe tuti kijja kugira, ate nga tomanya munnange gonna gandiba amatuufu. Nze sigenda kukugamba nti kwata lino ekkubo oba kwata liri osobole okuvuunuka okusoomozebwa kw'olimu kati. Kubanga mu nsi alina gy'alaga yekka yasanga okusoomozebwa. Mu nsi alina gy'alaga yekka yasanga okusoomozebwa. Gwatalina gy'olaga ate munaiku n'akusangawa. Naye kyokka nzikiriza nti by'oyize ate bijja kukuyamba okuyita mu kusoomozebwa kwonna kwonna oba oyolekedde. Okuvuunuka okusoomozebwa okw'ensi kikwetaagisa okufuluma embeera ekuwa emirembe, okkiriza okunyigirizibwa n'okukaluubirizibwa era nga bwe bitali byangu nnyo. Tewali muntu ayinza kukusomesa oba kukulaga kkubo litandika okuggyako ng'omaze okubaako ky'otegeera. Lwaki? Kubanga bw'oba ozudde mu zzuula eziyise buli muntu Katonda gwe yatonda yamuteekako ekkubo lye. Lyekwese munda mu ye era erimuyamba omuntu oyo okwezuula y'ensulo etakalira ey'okutegeera. Naye ekintu kwezuula kiva mu kwebuuza ebibuuzo bikakali. Nga teweebuuzizza ku muntu mulala, gwe n'obyebuuza gwe nga gwe, kubanga naye wajja naawe wajja okujja enjawulo ku ggwe. Ebibuuzo bino birimu ggwe munda. Naye ebbanga lyonna otwalidde ensi n'ofuna n'obudde okwewuliriza omanye ekituufu. Otwaliddwa ensi n'otafuna budde kwewuliriza kumanya kituufu. Senga weddamu ebibuuzo bino osobolera ddala okutambula olugendo oluwanvu mu nsi nga teweesigamye nnyo ku bantu balala. Obutamanya bukuleetedde okukola ensobi mpitirivu, ekikuleetedde n'okulowooza nti waliwo omuntu omulala alina obuyinza okutereeza obulamu bwo. Awo nno we tugenda okwebuuliza ebibuuzo eby'amaanyi. Era ekibuuzo kye tusookera ddala okwebuuza, gwani? Oba weebuuze nti nzaani? Ekintu ekisinga obukulu ky'oyinza okuzuula mu bulamu kwe kwezuula. Omuntu bw'azuula kyali abeera afunye emmunyeenye, vision, oba endaga kkubo, compass ey'obulamu bwe. Singa olemererwa okuzuula ky'oli, olwo obeera oweewaddeyo eri ensi ekuvuge nga yo bw'eyagala. Jjukira nti ffe tutonda ensi gye twagala. Ensi gy'oyagala gw'ogitondawo, so si yo okukutonda. Bw'okkiriza nti ensi ekusalirewo ky'oteekwa okubeera, weefaanaanyirizaako akaveera akaweddemu sukaali, anti empewo gy'ekafuuwa gye kadda. Oluusi ne mu maggwa nga katuuse. Kyokka bw'omanya ky'oli, ojja kusobola okumanya omuwendo gwo, omanya by'oteekwa okukola, abantu b'olina okunoonya oba abantu b'olina okubeera nabo, ebifo mw'oteekwa okubeera, n'endowooza z'olina okuba nazo. Bw'onoomanya ky'oli. Ekibuuzo ekikulu ennyo, kikulu nnyo kubanga kye kifuga ebintu byonna. Bw'otuuka ku bantu
kyekifuga enneeyisa y'abantu, kyekifuga ebikolwa byabwe, endowooza zaabwe. Kyokka ate era kisalawo kinene nnyo n'ekika ky'emikwano omuntu gy'afuna. Okawulidde ako? N'ekika ky'emikwano omuntu gy'afuna. Omuntu buli lwazuula kyali aba amaze okwetegeera, so si kwezuula wabula kwetegeera. Buli lwazuula kyali nga yeetegeera. Ekintu kwetegeera kintu kikulu nnyo, kubanga omuntu amanya amaanyi ge wawe gali n'amanya obusobozi bwe wamu n'ekyo ekimwawula ku bantu abalala nga yeetegedde. Kino kyekiviirako n'abantu okubeera n'enjogera egamba nti omusajja oyo oba omukyala oyo yeemanyi, kubanga kwetegeera. Ekintu kwetegeera kintu kikulu nnyo, kubanga omuntu amanya amaanyi ge, amanya obusobozi bwe wawe buli n'ekimwawula ku bantu abalala. Kaakati nno akabonero akalaga nti omuntu abeera teyeetegeera era abeera n'okubuusabuusa kyali buba bungi. N'olwekyo mu kugezaako okuddamu ebibuuzo byonna, kiri kye twabuuzizza nti gwani, kozesa ebibuuzo bino wammanga. Ekisooka, kiki kyoli? Ekyokubiri, kansubirawo wonna wonna owulirawo, kiki kyoli? Ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri, kiki ekikwawula ku balala? Kabuuzo kakulu. Ekyokusatu, kiki kye weewulira muli ky'osobola okukola? Ekyokuna, kiki ekisinga okukumalira ebiseera? Kiki ekisinga okukumalira ebiseera? Emirembe ogiwulira okola ki? Ekirala, kiki ky'onyumirwa nga ne bwe baba tebakuwadde ssente oyinza okukikola ng'oli musanyufu ne woba tofunye ssente? Ebibuuzo ebyo byonna bikuyamba okuddamu ekibuuzo ekisoose ekya gwani, era singa okiddamu kikutwala ku kyokubiri, kiki ky'oyagala? Omanyi abantu abasinga kye twagala tetukimanyi. Kiki ky'oyagala? Ebirungi bingi nnyo mu nsi era n'ebintu ebituufu bwe bityo. N'olwekyo tuteekwa okumanya nti si buli kirungi nti kituufu oba kinaaba kirungi gye tuli. Omuntu eyeetegedde abeera n'obusobozi okufuna enjawulo wakati w'ebyo ebibiri, ekirungi n'ekituufu. Bangi batomedde obuwanguzi. Okawuliraako? Bangi batomedde obuwanguzi nga babadde tebabusuubira ne beesanga ng'obuvunaanyizibwa ate tebabusobola. Ekintu ogiraba oti munnange omayibe ebintu ebimu tubitandikanga bya lusaago. Munnange nagirawo bwe ntyo ngenda okulaba nga nno ekintu kikola. Kaakati awo n'ogenda otomera obuwanguzi. Nekiryoka kizitowa. Omuntu okumanya ky'oyagala ate kikuwa nnyo enkizo okwawulamu n'okulondamu ebyo byokka ebikusaanidde.